Yes, batuwuliriza olunaku lwaleero njagala okubanga mbabuuzako yonna gye musinzira okubanga mutuwuliriza abali mu ggwanga lya Saudi Arabia, abali mu ggwanga lya Qatar, abali mu United Arab Emirates, naffe abali mu ggwanga lya Rwanda, abali mu ggwanga lya South Africa, nammwe njagala okubanga mbabuuzako olunaku olwaleero n'abali mu bitundu ebirala byonna. Tugenda kuba twogera ku nsonga ey'ennaku ennyo eyaguddewo mu ggwanga. Lunaku luli olwayise ensonga ya bbomu. Ogenda kuba otubuulira olunaku olwaleero olowooza ki ekisaanidde okubanga kikolwa era embeera eyo eyaguddewo mu ggwanga yakuyisizza etya. Naye nga tetunagenda luuyi olwo njagala okujjukiza ggwe wenna nti tuli mu festive season tuyingira. N'olwekyo bw'oba olina emigugu gyo nga giri mu ggwanga erya China yessaawa oyogereko ne GTC CARGO ebenga etambuza ebyamaguzi byo okuva mu ggwanga erya China okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda, kubanga GTC ye kampani yokka mu ggwanga lyaffe erya Uganda etambuza emigugu gyo mu buwango bw'ekitalo ku miwendo egya wansi ate gy'oyinza okwesiga okuva mu ggwanga erya China paka wano mu ggwanga erya Uganda. Kuba essimu olunaku olwaleero yogerako n'abakulu okuva mu GTC ebyamaguzi byo bisobole okutuuka mu Uganda ku speed eya yiriyiri, engeri gye tuli mu festive season eno. Ali ku ssimu asooka yogerako naffe, yogerako nange. Hello. Nze myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu Kitoolo. Myasi, embeera ya bbomu yakusanzeewa olunaku bbomu zambisizza bubi. Zansanze ntambuza ddagala lino ery'ekifuba n'essenyiga awo sayidi y'emulago awo. Kuva mu Kitoolo paka Mulago ng'otambula. Naye zankosezza nnyo. Zitya ate kubanga emulago tezaabaddeyo. Naye anti era naffe twawulidde obuzito, twawulidde amaanyi g'ekyabwatuse. Okukankana ate nga n'abaakubiddwa baabayisizzaawo mu zi ambulance nga babatwala mu ddwaliro. Era byonna nabadde mbiraba. Nkitegeera. Annange sebo kibi nnyo omuntu omukulu obutaba na mpisa. Ng'ez'okkonola ku mpewo n'oyasimula. Gwe ne weetulisizaako bbomu ng'olinga atalina buvunaanyizibwa. Kati laba nze nzenna ndi mu kutya, ndi wano nkankana. Oli wa? Simanyi. Waawo w'oli mu kukankanira? Ndi wansi wa kitanda. Wangi? Nze ntya n'okufuluma ebweru. Buli gwe ndaba ng'ayambadde jaketi oba esweta nga neekweka, siseesiga muntu n'omu. Abantu bo tebeesigika kati. Naye ssebo oba onoogamba otya? Kuki? Mbadde nsaba ku nnamba ya nnamwandu. Nnamwandu ki? Nnamwandu w'omu ku abo abeetulisizza. Myasi, ogenda mukozesa ki mu kaseera kano? Gwe mpa ennamba ebiddako bindekere. Naye wannange musajja gwoba baki kubigenda mu maaso. Natula ku malaalo. Wangi? Ali ku simu. Hello. Sebo. Taata. Omusazi w'ekajja nsinze ntuuse. Ng'obadde obuze, obadde wa? Mbadde China? Wansu. Wali ogenze kusererako bweru? Nali ngenze kusuubula maali naye abafere kye bankola seyidda China. Nali njagala mbe mu by'okusera ntandika obusuubuzi. Maama ekyantwala e China ndifa nkirojja. Lwaki tewakozesa GTC CARGO n'ekuleetera ebyamaguzi by'oyagala okuva e China paka wano Uganda? Ate nno nabiwuliranga ng'obyogera naye nga ndowooza oba byakusaaga. Sisobola kusaaga mu nsonga nkulu bwete. Naye era
yaabwe. Kanjikuwe kati 0800220221 yeye namba ya GTC ng'otandika kuba ng'obeeyambye. Eyanziza nnyo. Kansuubire sigenda kuddamu kuferebwa. GTC erikola ebintu mu bulambulukufu. Naye bano abeetulisizzaako bbomu. Lwaki beesiriwaza? Omuntu omukulu ne weetulisizaako bbomu n'omementuka wenna. Mazima. Olwo ffe tunaalya ki? Abasezi mweyagaliza. Ebyo ebyetegako bbomu ne bitulika ne bimementuka byonna bisaana kuwa kibonerezo kikakali. Nga kibonerezo okuteekebwa ku kalabba. Ate olwedde baba bagenze, baba bafudde. Baba bafudde. Kyokka musezi w'ekajjansi. Bakulu baba bafudde. Ali ku simu. Hello. Halo. Tata. Plastika. Plastika? Nsonyiwa taata. Omanyi. Nedda taata eyo togendayo. Sirina kyemmanyi naye bireke. Genda mu maaso n'ebirala. Ebyo bireke. Nze Kiwule Piriton. Omuvuzi wa taxi wadde nansana ku Yesu amala. Agamba atya Kiwule? Genda kwesimbawo mu 2026. Kuki? Kuba meeya wa Kampala. Naye gwe tokowa kuba ng'obonaabona. Bonaabona. Si kufa. Wangi? Ebyagudde e Katooke wabiwuliddwa omutujju gwe baakutte n'ebbomu obadde omumanyi? Wali omulabyeko? Omusajja simumanyi. Oba lwakuba abantu ennaku zino bambala mu masiki. Tuyinza kumanya oba ali mu takisi yo. Naye nze naguze bbomu squad. Nengula ne sanitizer saako ne mask. Ebyo bimanyi nti bikola kuki? Ndaba afaanana omutujju. Nga mufuuyira sanitizer. Nga tannayingira mu takisi yange. Tetulina buzibu nakyo naye okimanyi nti ebyo by'oyogedde byonna bikola ku ssenyiga. Manya bomb extinguisher. Sebo nina ekibuuzo. Buuza. Singa omutujju yeetulisizaako bbomu, poliisi tesobola kusindika mbega waayo okubuuza omutujju 45 eyo gy'abaalaze. Ewa gy'abaalaze. Magombe. Ng'ombega agendayo atya? Naye yetta ne basisinkana. Kiwulenge. Wangi. Naye ebintu by'obuuza bino olina osobola ova ku ssimu yange? Lwaki si ggwe abaava ku yange? Genda eri. Abennansana nyongera obbabuuzaako kansuubire muli bulungi. Ali ku ssimu omulala yogerako naffe. Wangi nyabo. Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku ffaamu y'amajanja. Yes, yogerako naffe. Kitalo nnyo ekyatuuse mu ggwanga mu kibuga Kampala olunaku lw'eggulo. Abatujja okukola ebikolwa ebya suicide massacre kibi nnyo. Era abaafudde Mukama abawummuze mirembe. N'abali mu ddwaliro mbasabira bawone. Amiina. Mukama abateremu obwangu.
naye abantu abakoze ebikolwa ebifaanana bwe bityo bo balya mmere ki? Balya mmere ya bulijjo oba balya byuma? Emitima gyabwe nga gyakaluba nnyo ne batasobola yadde okubeerako ne ka self defense nga tebannakola kintu ekyo. Ka self defense ki katya? Okusooka okulowooza mu mutima nti ekintu kye ŋŋenda okukola tekireete omuzungu kyayita pain in the ass. Ekitegeeza ki? Tekireete bulumi ku nsi. Pain in the ass. Si we bagamba? Sisobola sikyakayana naawe gw'omanyi kubanga ebintu byo sinagaka. Kyakayana nandiga. Nkugamba nkufuukidde ejjute. Si bwe ŋŋambye. Ndowooza buli lw'owulira eddoboozi lyange owulira oyagala kwetulisa. Ebintu bwe biti ate tosobola byogera ku mpewo. Ate tunaagamba ki? Si bw'oyogedde nti tokaayana nange, tokaayana na kiwuggulu, tokaayana na nkofu. Walekerawo okukaayana n'ezzike. Taata ndi zzike. Sirina kye nnaayogedde kifaanana bwe kityo nnyabo. Ontwala bubi. Okitegeera? Naye nze ndowooza abo abakoze ebyo ebikolwa bwe baba nga baagala kwetta, lwaki tebagenda ne bagula emiguwa ne betta n'emiguwa okusinga okuttiramu abantu abalala mu bizibu byabwe? Nze ŋŋamba abasajja abo bali seefi. Bw'owulira ng'ensi ogikooye genda weesuule mu ttooyi omale weeflashinge. Bw'oba okooye ensi kiki ekikulowoozesa nti n'abalala bagikooye nga ggwe? So malicious. Abantu abamu tebalina yadde mind your business. Wangi? Kitegeeza? Tebalina bwongo bulowooza. Ye kambuuze. Ye nnyabo. Poliisi nawulidde egamba nti twegendereze abatujju. Yes. Kaakati singa mpulira omuntu nga agamba nti bomboclad, kiba kya buvunaanyizibwa okumwekengera engeri gye mba mpuliddemu ekigambo bom. Wangi? Bomboclad. Alright, abaziro bwe twagala okuba nga tubalamusaako. Ali kusima olunaku olwaleero omulala. Alo baba! Yes, sebo. Ono oli kwogera ku n'isuusu magic omusaada wa Kyabazinga, omulunzi wa Sekooke Nenedityemba eddakolamu. Ng'ate ndi mutyamye w'okuyiga engewa ne Bugembe mu Busoga. Yes, agamba atya. Aye muganda wange. Taata. Lwaki tompaire ku kanamba ka Falida Nakazibwe? Omukyalo oyo omwenda ino baba. Era ngambaire ndi kuduuba mutegekereyo ka supu ka Sekooke embede. Muleetera awuute ku bebi oyo. Akole ku kasikini alumya abayaye banaaba baire balowooza mbu make-up ne muleetera okuboneka nga malayika. Mpulira taata. Mu taata. Uganda muno abasaadda tuli babiri fenka abaidi omukwano. Ng'otwaire ku nze awayira kuni amuza iba walema n'amakula. Ate Lwasa munnamasaka. Baba leka wenda kuleeta ate kunsesa busese. Oyo lwaki oli kuleeta ebintu bya komedi wano? Oyo munakatemba bwegayite nikatolu bwama batandike tusanusa. Naye omusajja yagamba nti ye hiro mulamba. Yesudiya bwesudiye. Era kantwala omukisa guno okuyozaayoza lema n'amakula nibaawe amuza olw'okuzaala omwana waibwe asookera irala. Dokita Sebunya webale ekola na maani. Webale kutulaga maani ddala mu kiseera kino ekizibu ekyakazigizigi. Ekyo kye wakoze kiraga nti oli muzira ino baba. Abasaadda bangi mu lockdown bazira maani wairega kuba mpiso. Aye ekyo kye wakoze kikambwe. Naye baani abo abatalina maanyi batalaga maanyi mu lockdown? Nga iwe presenter waife. Okola kirala kyatuwa okutukeeyanira kwogera kumpewo mbusimanyi bikyalo alo aye wazira kyotulaganga ku kiri mu makulu. Obo yenda solida akuweho ne goti weed
Mmala otandika okuba ng'otulaga ku kyokolawo okwo. Susu Magic omulamwa ebya bbomu ezabaddewo obyogerako ki? Leka ate kuntoola ku nsonga nkulu. Yogera ng'ensi yona yona ekuwulira otukobere. Amaani g'ekisaado galina. Anti kakati hello network. Leka kuwoza mbu ate simanyi network. Oli giwaayiriza yaki? Nze nkakuwulira ekibuuzo kibaire kyangu ino nti nga wazira kyotulaga kuko ebbanga lino lyona lyona watomera ndiga oba ozira sitamina. Katugendeko watomera entaama yo jama. Katugendeko mu Bulango basebo ne banyabo. Obulango n'obujja okundiramu ekibuuzo kye nkubuuziza.